Atendezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abange obwangwa mu bwangire bwabwo bogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku akadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru. Katonda atudde munda munze alamusa, Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'akadde kano eva wa jjajjaffe Kawumpuli amanyikiddwa nga Archangel Metatron mu Lunyaanyembe. Heading egamba Omukisa Ogutagwawo gwe Kyeki. Egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna abawuliza era abasoma ebbaluwa yange abaagalwa ekitangaala ekiyakaayakana mbalamusizaako. Yenze jjajjammwe Kawumpuli. Nzija n'amayengo ag'obwajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi okubawanirira n'okusobola okubeera nga tubayamba mu kadde kano ke mulimu ak'amakyusa agammwe. Abaagalwa, olwaleero nnyayaana okubeera nga njogera ku mukisa gwammwe ogutaliiko kkomo. Omukisa ogwo ogugenda oba oguli mu nda yammwe era ogutandikira mu nda yammwe ne gubuna ensi yammwe yonna. Abaagalwa, bangi ku mmwe muyaayaana okubeera abaweereza era nga bangi ku mmwe temumanyi kiki kye kitegeeza era temutegeera buweereza kye ki mu buliwo mu nsi yammwe ne makyusa. Abaagalwa, okutegeera omukisa gwammwe ogutaliko kkomo kibakkiriza okubeera abaweereza. Si baweereza eri mmwe mwekka naye baweereza eri okukyusibwa kwammwe ascension. Era okuweereza n'obuweereza eri amakyusa gonna agagenda mu maaso. Kubanga omukisa gwo ogutaliko kkomo gufuuka amayengo era amaanyi n'ogakozesa okubeera nga ogagabana okwetoloola ensi yonna mu ngeri ey'amaanyi n'ey'obukwatibwako kwabo b'otuukiridde n'abali ewala. Abaagalwa, eno ebeera emmanduzo gy'okozesa ebirungo byo n'obusobozi bwo obukutuddemu. Buli woogabana omukisa gwo guno ogutaaliko kkomo eri ggwe n'eri ensi, oba ogabana amaanyi ag'omutonzi, eddembe n'okubeera nga n'eddembe n'amaanyi ag'okubeera nga weetengeredde ng'omutonzi. Mu mazima eri ekyo kyonna kye bayita omutonzi era n'obeera ensibuko ey'obutonzi bwonna oba n'obeera namuziga gwe bayita ey'omutonzi mu ndaayo. Abaagalwa, omukisa guno ogutaliko kkomo gutuukiridde nga guviira ddala mu nsibuko eyo etaggwaawo ey'ekikula kyo. Era kino tekiri mu maanyi go ag'ensibuko agataggwaawo ng'omwoyo oba ng'emyoyo egyawamu oba egganda ery'omyoyo egyawamu, naye kino
bwe bumu bwo obutukuvu obukugattaganya wamu n'omutonzi era n'obeera ng'owambakatidde amaanyi ag'omutonzi. Abaagalwa, omukisa ge maanyi ago agakuvaamu era g'otegeera era ne gakuyamba okusobola okubeera nga ofuna ekiruubirirwa kyo mu lugendo lwo olw'ensi eri obuweereza bwo nga ggwe n'eri abalala. Ekyokulabirako kyandiba wanditegeera mundaayo ng'ekitonde era nga amayengo agagataggwaawo g'owanirira nti owaniridde amayengo ag'omuyiika ag'obutonzi. Kino kitegeeza nti kye kiruubirirwa kyo era y'ensonga lwaki wajja wano okusobola okubeera ng'oyita ng'okozesa amayengo ago n'amaanyi ago ag'omuyiika osobole okubeera nga ogatonda eri ggwe n'eri abalala. Kino kikuyamba okubeera nga ovaamu amaanyi ago ag'omuyiika agataggwaawo ne gajja mu nsi yo ey'ebikwatibwako era n'obeera nga obeera mukisa eri abalala ng'okozesa amayengo ago. Abaagalwa, kino kyandiba amaanyi okuva eri ekirungo eky'obutonzi ekituddemu ekitaggwaawo ng'ekitonde nga ye kwagala oba eddembe. Kino kyandiba amayengo amatukuvu nga gazze eri ekitonde kyo nga ggwe. Mu mazima kino gasobola okubeera amaanyi oba amayengo gonna era nga amayengo ago gabeera gatudde mu butaggwaawo. Abaagalwa, ng'oyita mu bulamu bwo obw'obikwatibwako byonna bibeerawo ku sseŋŋendo na ttimba ne mu nsi ey'omunda kubanga biviira ddala nga byesolosa okuva eri amaanyi go agataggwaawo agakutuddemu ng'omutonzi. W'ofuna okutegeera n'okumanya ekwebuziba ku mukisa gwo ogutaggwaawo obeera weetaagisa obuwanirizi bwaffe okusobola okubeera nga otegeera amaanyi gano n'omukisa gwo n'ebirabo byo eri ensi kyeki n'obuweereza bwo eri ggwe n'eri ensi. Abaagalwa, wekkirize ggwe kennyini oteeke essira n'omuzinzi ku bbanga eritudde mu mutima gwo, mu bbanga erituddemu akakulengeko ak'omutima n'omutima gwo ogwa waggulu, akakulenge k'omutima ogwa waggulu. Teebereza nga waliwo emyetooloolo oba saako, nga waliwo emyetooloolo okuva ku munene okugenda nga gitoniwa, emyetooloolo egyo nga giri mundaayo era ng'omwetooloolo omutono guli mu mwetooloolo omunene ne gigenda nga gikendeera nga giri mu bungi. Emyetooloolo lino gyeyongera okubeera nga gitambulira mu bbanga eryo. Nze Jjajjaawo Kawumpuli nkwaniriza okubeera ng'oteebereza nga olinnye mu mwetooloolo ogusooka, guteebereze nga guliŋŋanga
omuwaatwa ogw'ekitangaala. Era omuwaata guno gwandiba ne kkala ez'enjawulo oba gwandiba ne langi emu nga yeegutambuliramu. Nga w'olinnya mu mwetooloolo guno ogusooka osobola okusalawo n'olinnya ne mwetooloolo omulala. Nga w'olinnya mu mukutu guno ogw'ekitangaala, kkiriza otambule weeyongere mu buziba bw'amaanyi go agataggwaawo, era otegeere amazima ag'obumu bwo obutukuvu n'omutonzi, ago g'oyambakitidde ng'omutonzi era amaanyi go ng'omutonzi. Nga buli w'otambula ng'oyita mu kwesese guno, obeera weeyongera okubeera nga osembeza ekitangaala ne namuziga y'amaanyi gonna nga by'ebirungo eby'amaanyi go agataggwaawo. Omwagalwa, teebereza mundaayo mu namuziga y'omutima y'amaanyi go nga mulimu akabonero oba ekigambo oba endabiso yonna gy'oba osobola okubeera ng'olaba, engeri nga w'oba osazeewo. Wekkirize otegeere amayengo gano ge ki amatukuvu mundaayo, ago agazaaliddwa oba agazaalwa mu butaggwaawo bwo ng'omutonzi. Omwagalwa, ogwo gwe mukisa gwo gw'osobola okubeera ng'ogabana eri abalala n'eri ggwe kennyini. Omwagalwa, kino kigenda kubeera kintu kyangu nnyo. Okusobola okubeera nga kireeta okuwonyezebwa, amazima, amagezi, ekisa n'ebintu ebiri mu kkowe bwe bimu bwe bityo. Omwagalwa, funa akadde otegeere omukisa ogwo mu kirungo kyo eky'obulamu bwo obutaggwaawo, nga buzaalibwa okuva mu maanyi go agataggwaawo. Leka gayite mu birungo by'ekitonde kyo nga ggwe, era nga ggwe okkirize okigabane eri ggwe kennyini n'eri ensi yonna. Omwagalwa, ggwe yennyini wekkirize osobole okubeera nga otuuka ku ntegeera eyo. Entegeera eyo ey'okukkiriza amaanyi go agataggwaawo ng'ekitonde, kkiriza gabeere nga gesolosa n'okubeera omuwaatwa okuva eri omubiri gwo, gayite mu nsi yo ejjiiryo erikuwambatidde n'ebyo byonna ebikwetoolodde. Wekkirize otuule mu maanyi ago era osse ekikkoowe eky'amayengo ago mu bbanga eryo. Ssa munda, ssa amaanyi ago ng'ogayingiza mundaayo, omale ogafulumya n'ogafuluma. Gezaako okulaba nga owulira engeri yonna gy'oyagala okubeera ng'owulira naye nga otambulira mu kaakati, mu kadde akaakakati, era owulire nga go gennyini ng'amayengo gakuluŋŋamya. W'onaawulira nga weetegese, yogera ebigambo bino wammanga: mpanirira amaanyi ag'omukisa agataggwaawo. Gayogereko. Osobola okulowooza ku maanyi gonna g'obeeyagala okubeera nga oyogerako nti mpanirira amaanyi agataggwaawo, katugambe mpanirira oba nnyambagatira amaanyi ag'omukisa ag'omuyiika
amaanyi agataggwaawo ag'omukisa ag'eddembe, essanyu, essuubi, amazima, obumu, ekiisa, okuwonyezebwa, kyonna ekisobola okubeera nga kijja mu nsi yo obeere endabirwamu kyo, osobola okubeera ng'okikola buli one at a time, osobola okukikola nga w'omaliriza omukisa ogumu n'odda ku mukisa omulala ng'okozesa enkola y'emu. Mu ngeri eno kulaakulanya ebigambo bino wammanga. Nyambala era mpanirira amaanyi ag'omukisa agataggwaawo, teekawo amaanyi ago era ngagabana eri nze kennyini n'eri ensi akadde kano. So osobola okukikola emirundi mingiko ku buli ekyo Jjajja kyakugambyeko waggulu nga w'oteekako, n'osobola okubeera ng'oyongerezaako ne ku bigambo ebyo oba omukisa ogwo gw'ayogeddeko waggulu. Wekkirize gwe kennyini okubeera nga oddamu enkola eyo mu ngeri yonna gy'oyagala mu kikula kyo. Gwe kennyini weewulirize nga kiriŋŋanga ekitangaala ekitambulira mu bwamukasa nga kyesolosa eri amaanyi go era gabeere omukisa eri ggwe n'eri abalala. Omwagalwa, kino osobola okukituukako ng'oli mukaddeko ak'okusirika oba nga osazeewo otuukirize era ogende ebuziba mu ekyo, oba ng'oli mukaddeko ak'eddembe ku mirimu gyo, oli wa ddembe obutakigabana na balala. Gwe kennyini kkiriza obeere nga ovaamu amayengo ago ag'omukisa. Mu ngeri eno ojja kwesanga nga okozesa ebigambo, abubonero oba ebikolwa ebinaakukkiriza okubeera nga omukisa gwo gutandika okubeera nga gugabanibwa, n'okubeera nga naawe kennyini oguwuliriza n'okubeera ng'ogugabanya eri ensi, naawe kennyini oguganyirwemu era ofunemu ebibala byagwo. Mbeebaza nnyo nnyini ddala. Yenze jjajjammwe Kawumpuli amanyikiddwa nga Archangel Metatron mu Runyaanyembe. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akuume.